kubanga okutegeera kuva bukojja. Kyova olaba nga Omuganda yeegendereza nnyo obukojja bwe. Era bw'osanga omuntu nga tategeerekeka akola ebitategeerekeka ebyekyejo, tobuuza kika kyava, babuuza bukojja bwe. Ne abo baani abamuzaala oyo? Era bangi abatutawaanya mu nsi muno tebalina bukojja buli defined. N'olwekyo ffe nga bakojja abo abaakuyonsa tukwebaza okubeera omugabe w'olutabaalo omumaliivu obwenkanidde awo. Oweekitiibwa Kamalabyonna, bannabuddu bano benkulembeddemu, obuwulize bwabwe eri Namulondo tebuliimu yadde okusagala. Buli kye bakola tebakikola kweraga, naye okukkaatiriza obuwulize bwabwe buli kiseera. Era bano abazze wano ku lwa bannabuddu abalala bannakibuga naddala. Mukama wange soogera ku lwa Pookino. Pookino nnyinimu gwe yakwasa Buddu yenna, naye ekibuga Masaka era y'entabiro y'abannabuddu. Ng'omukiise w'ekibuga omukulu bwe njogera ku Buddu baba bantegeera bulungi Mukama wange. Muno mulimu abakulembeze abakulembeddwa, abalonde abakulembeddwa ekitiibwa Nnaku Musana, meeya wa division eya Nnyendo Mukungwe, n'omumyuka we Kansala Josephine Nassanga namulengeddeko naye waali, ne bakansala abalala bangi abali mutenda muyimirire. Nnyinimu bakansala abali wano muyimirire, nnyinimu Katikkiro abalabe ku lwa Buganda, bakansala ate n'abataka abakulembeddwa Omulangira Kabumbuli abazze ku lw'abataka bannaabwe. Katikkiro nnyinimu tumwebaza olw'otukulemberamu okulwanyisa Mukenenya. Mbadde ntambula Buganda yonna ebiseera ebiyise. Buli gye natuukanga buli disitulikiti natuuzanga enkiiko za district council. Ekibu kye nababuuzanga bampe alipoota ku bulwadde bwa Mukenenya, era baazituwanga. Twasooka Eggomba eyo ne batugamba Eggomba akawuka kaali kabeeraliikiriza nga kali ebitundu 11 ku 100. Ne tugenda eri Antonde, bo ne batugamba nti balina obweraliikirivu, baasembayo okumanya nga kalinganga mu 18. Era wabeerawo kontana nga bagamba nti nedda baakola sampo nga bagikolamu babeera wano mu kibuga wakati. Waliwo abantu abasajja ab'emmotoka abo abayitamu abo be balina ekizibu ekinene. So sample space ng'erimu kontana oba okulonda kwe baakola nga kubeeraliikiriza. Ne tujja e Kalungu, nabo ne batugamba bali mu bitundu 11. Era ne mbagamba bawanike flag emyufu mu Kalungu wonna, nga buli ajja bamugamba eno danger zone. Wabaddewo ebitundu bya Buganda nga bitagamu flag emyufu, nga buli atuukamu agirabe ayite buyisi, tewali kupaakingawo. Naye omulimu guno nnyinimu gwe yatuwako ekiragiro gwenda tuyamba nnyo okukendeeza embeera eyo Mukama wange, era tweyanza nnyo Ssaabasajja. Egimu ku miramu emikulu nga ffe tukulembeddemu abaami, tulagira obutatya kumanya we tuyimiridde. Abavubuka bano mwe babeereega ennyo, waliwo eyassaayo ennaku ezo obubaka ku mitimbagano emikwanira-wala, n'agamba nti neeyozaayoza nagenze okwekebeza siriimu, naye mbakakasa nti omusawo aŋŋumizza n'agamba nti ekyuma kifu. Obubaka obwo bwalimu okusaaga naye nga bulimu n'ensonga enkulu. Oli nti yeeyozaayoza nti yagenze ng'atidde nnyo okwekebeza naye nasanga ekyuma kifu, era nga yeeyozaayoza
obumalirivu bw'ayina okusanga ekyuma kifu. Kaakati okutambula ekiwalazima, ekibuuzo oba olagawa naddala abavubuka. Bw'oba tolina gy'olaga buli kkubo likutwala. Bwe twabeeranga bato nga twagala okugenda okuligita mu kyalo, wayimiriranga mu luggya n'owandwa eddusu mu ngalo n'olikubamu olugalo, gye ligenda gy'okola ki? Kati omuntu atamanyi w'oyimiridde naye ng'otambula bw'otyo bw'ofaanana. Kikulu nnyo okutegeera w'oyimiridde, kiwe ebirowoozo by'okuzimba okumanya kikyoddaku. Ekisooka weerwaneko obeere mulamu, naye oteeketeeke n'ebikwetoolodde. Nsaba Mukama wange Katikkiro obubaka obukubiza abantu baffe okumanya bwe bayimiridde bweyongeremu amaanyi, baleke kutambula kiwalazima, kubanga ekyo kimalako abantu okutetenkanya n'okutambula nga beegendereza mu bulamu bwabwe. Ffe bwe twabeerera abavubuka twatya nnyo siriimu. Simanyi lwaki ab'ennaku zino tebakyamutya, oba kumanyiiza maaso. Bamumanyiiza amaaso oba takyaluma nnyo, naye tusaba nga tuddamu omulanga gwa nnyinimu ensonga eno ebeere enkulu. Mwanyinaze Kakande akoze observation entuufu. Mu bitundu byaffe Buddu n'emiriraano, almost an entire generation was wiped out. Era osange family nnyingi ezistrugglinga kubanga emyaka egy'abavubuka abaali baziyimirizaawo baafiira mu myaka egy'okukola myaka 25, 28, 30, ne baleka enkerembe ezitaliiko ayamba. Abaana tebasomye, babalekedde bakadde baabwe amaanyi matono, kwe kubonaabona family kwe zirimu ennyingi ennyo. N'olwekyo omulembe guno gulina omukisa okuddiriza okuzza emabega embeera eyo eyita mu Buddu n'ebitundu ebirala. Ekitiibwa Katikkiro, nziramu ku lwa bannabuddu okweyama obuwulize eri Namulondo, era abakulembeze bano w'ekitiibwa Katikkiro bw'otambula mu Buddu, bano bakansala bangi mbamanyi mikwano gyange be bakulemberamu mu kubunyisa Mwanyi Terimba mu Buddu. Kansala nga Kansala Savimbi ono Mukasa asobola okuwulira emmwanyi z'asimbye n'engeri gy'azirabiriramu nga kansala era ng'abantu bamulabirako. Kikulu nnyo obuwulize oba butuusa wala. Newankubadde ne Kaggo mu Nabuddu si kiridde bwami nti yasenguka ne yeerabira ebiri ebuddu, era ebuddu kyakulabirako ky'amaanyi kuba alima emmwanyi ku mutindo ogwa waggulu ennyo nga mu Nabuddu ow'ensonga. Ssebo buli nsonga tugigoberera ate tugisaako omulaka. Nja kumaliza Ekitiibwa Katikkiro nga nsaba Obuganda obutakoowa, obutassa wansi mukono mu kulambika obukulembeze mu Buganda. Buli kye tukola ng'abakulembeze okufaanako n'abayizzi tukikola mu linnya lya beene. Tulina okwewala okufaananya obubi erinnya lya beene. Omuyizzi bw'akasuka effumu asoba ku lwaki? Ku lwa Kabaka. Ffe abakulembeddemu bannaffe tulina okubeera abamalirivu era abategeevu era abalabufu okumanya nti Buganda tefaananako walala. Waliwo ebitundu ng'obukulembeze si kya nsonga. Asinzizza ssente, asinza okufumba omuceere nga mulimu ennyama ewera, asinza obululu. Ekitiibwa Katikkiro, ewaffe e Buddu tewali muntu akusaba ssente kuwa kalulu. Beppo wabweru w'ekibuga kye nkulembera bakulonda kubanga olina ensonga gy'otembeeta. Naye n'abakulembeze era abatendeke tukyabeetaaga tusobole okuba nga tutambula tugoberera. Iyo tugoberera nga birina omulamwa era omulamwa nga gulina omuggukiro. Abakulembeze bano Ekitiibwa Katikkiro, ekibuga bakikutte bulungi. Ebirumira ebirimu byebyo omuntu yenna omwegendereza by'ayina okwesittala ng'abisanze n'abitereeza. Era tuli balabufu ekimala
okubitegeera n'okubyaŋŋanga. Muto wange Sseggona nga bw'alambise, obwakabaka bwa Buganda tebulina kkoowa kutuwa bakulembeze. Omukulembeze atendekeddwako mu kisaakaate kya nnyinimu ekya Nkobazambogo, era enjawulo ogiraba. Kaakano manyi bulungi nti Oweekitiibwa Minisita w'Abavubuka omulimu aguliko, tegulina kuwummula. Abasajja ba Buganda baleke kuggwa mabega. Buli kiseera nga nnyinimu bw'ayita abagenze ku lutabaalo okujja okuwoza olutabaalo, nga bayina gye banaatwala e Buwambo okuwoza olutabaalo. Tuzze wano okuddamu omulanga gwa nnyinimu ekitiibwa Katikkiro, era tuguze kits za bukadde 5. Bano abasinga bajja kuddukira Buddu, naye nze banzikiriza nsimbule mu lubiri naawe Oweekitiibwa Katikkiro. Tubasaba ne bannammwe abasigadde e Buddu bagambe bagende ewa Pookino bagule obujoozi. Ekinaavaamu si ssente zokka, naye eddoboozi erivaayo nti Obuganda buli bumu ku nsonga eno, ffenna butugatta ne bututambuliza wamu nga tuli bumu. Toyanzizza Oweekitiibwa Kamalabyonna obudde bw'otuwadde nga bannabuddu ne bannabusiro abatuwerekeddeko. Kituufu okuba n'emukwano gw'e Buddu. Abantu bangi bafunye ebizibu mu nsi wabutaba na kakwate ku Buddu. N'Oweekitiibwa Minisita wamuwulidde enjawulo gy'alina kubanga yakulirako e Buddu. Tukuyozaayoza ssebo, tegwali musango, era bakadde b'obeebazanga okutwalako e Buddu n'obeerayoko. Kamalabyonna tweyanzizza, tweyanzeege. Maaso moogi agondegonde.